Subhanallah, subhanallah. Dawe twasanga nga akaberege twagamba nga astagfirullah ne tuwanda eriwe popopopo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya mukala hajja abdono nya Shafiq Lwanga nkuletedde emboozi muddu wa Allah sembera n'atali muddu wa Allah nawe sembera. Tewali atali muddu wa Allah. John aba muddu wa Allah, Muhammad aba muddu wa Allah sembera. Ekyamazibene emboozi ebekwatako kuba munai John Muhammad aba mukwanogo, Shafika Soroba mugandawo. Ekyamazima ngenze emitooma wano mu ggwanga Uganda. Ebintu byengenda okunyumiza bino ebyatuuse ku bamaseeka biri wano mu ggwanga Uganda. Bamaseeka tebaagala kuggwa kulya mikyere ate bali akanyama. Bamaseeka asalako bwati n'atandika okubeera nga alya. Kakati emboozi yino kanjikuleetere baabaliisiza akaberege ho ipsamu. Subhanallah. Omuyimbi Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimba nti bwali bwa mmande bwe buti n'obukubanga bwatonnye lwakyanga olunaku olulala naye mu kuziba bwakyuka. Amaseeka Allahu akbar we baakya baali beesonze kimere ekyali kitegekedde wali emitooma district mu central emanyiddwa nga central ward Nyerambire 2 central ward era esitanga mu town council ye Rutoche. Bwe batyo emmere eno n'akabaga kano gye kaabadde. Akabaga kabadde mu Mitooma district era okusinziira ku eyabadde ategese ayitibwa Dominic Injirabutu bwatyo yategese ka giveaway wagambire munanyi ka thanksgiving kanebaze mukama n'ayita abamadiini bonna basobole okubeera nga babeerawo bamwebalizeeko mukama byasobodde okubeera nga ate bwatyo amutuusaako. Okusinziira ku Midraj Asimwe onono ye LC1 chairperson yafudde n'agamba nti nze nabadde munange ndi awo ng'abayisiraamu bansazeeko nga bagamba naye emmere eno gye tulidde ng'erabika kyaki kaberege kamukakonkonkonkon. Kakati chairman agenda afune notice kiki ddala ekyabaddeyo. Akati nga bamuteerako sitoole yeeno. Abayisiraamu n'abantu bonna basobodde okubeera nga batuukayo era ekiseera ky'okulya bwe kyatuuse buli omu n'asobola okubeera nga asala layini. Buli omu ne yeeterawo layini, tosala mu layini yange. Buli omu abeere ne leeni ye. Abaagenzeko mu kabuyonjo okutoolako gye baadde bataddeko ne bafuna. Abanywedde ka soda akasala emmere ne bafuna. Ka obiti ako bw'okagaaya ekyenda kyekubakuba enjala n'esobola okujja. Batandika okuleeta emmere baleeta ebifi. Ekyamazima obeera ng'oli musiraamu ebiseera ebisinga tosobola kwawula nnyama eno kizibumu era omuntu asobola ogamba sisobola. Kati we baleeta ennyama siramu ate ddala amaseeka bafu bamanyi oli erino ne bakola eddiiro yaabwe tebaagala muntu yenna abatuukako. Bwe batyo ne bakola eddiiro ne batandika kusika bifi. Basika ekifi ku kifi, kifi ku kifi, kifi ku kifi, kifi ku kifi. Ate kino kyotalyango kyoba tomanyi nti mpooma eri bweti. Ate bagenda okulya obuwoomi bususi ne beeyongeza nti wange twongereyo. Munnange bamaliriza okulya beebuuza naye ennyama eno nga tefaanagana n'eno. So oluvannyuma lw'okukola save bababuulira nti munnange mubadde kuko kamunaabagokya. Ekyamazima akaliga kasimiyo kazadde akaweewo. Bamala okusalako we bati chairman asalako omutegesi. Omutegesi agamba kituufu kamunaabagokya kaabaddewo naye twali tetukategekedde bamaseeka, twabadde tukategekedde bako. Omukama akunkumire bano bajooga mbeera bulungi weeraba. Ebyo bibadde Mitooma district abasiraamu babalisiza.
kamu n'abagookya.